Nako lwaleero tuguddewo branch yaffe wano e Makerere ya Amiri Foods Restaurant Saapolo Kagwa Road. Yeah. Oguddewo branch endala mu. Yeah. Okay. Akasente kano Amiri kavuddewo okuggulawo branch kubanga bwe tulaba empererwa tewasobola kuvaamu kintu nga kino. Abantu bampagidde. Ne Amiri waliwo ekintu ekibuzaabuza abantu. Bagamba omuntu omukyawa abantu abasinga bamanyi gwe baakyawa abasinga nga nange mwendi naye ate tulaba onyirira oteekayo ebintu olyokke tolagaako bulumi bwonna ekituufu kyeki gwe yakyawa oba gwe baakyawa? Nze ndi focused kyenyinza okugamba. Ndi focused ku mirimu gyange. Ndi focused ku mirimu gyange. Njagala kati ntunulidde bantu bange bajja kumpagira mbasanyusizza ntya bakoledde ki ekibasanyusa service eyimiridde etya obuyonjo that's all. Omukolo nga gakaggwa waliwo olupapula olwawandiikibwa ku social media. Omukyala Chosen Becky yawandiika ebigambo okuva eno paka eri n'atubulira n'ebimu bye bamuyisangamu mbu ng'ali lubuto. Ensonga ezo zoogerako ki? Ekiwandiiko ekyo kyo wakirabako? Saakirabako. Chosen Becky yagamba n'okumukuba mbu wamukubanga n'okumuyisa obubi. Sikikolangako. Ne Katonda ndaba sikikolangako. Ate okujjanga mbu ne weekubisa ebifaananyi naye nga tewalingawo tewali present father naye wabeerangawo mu bifaananyi. Awo osobola ku mwana wo kyosobola okikola. Osobola okikola ku mwana wo. Osobola okikola ku musaayi gwo. Simanyi munaye bwe yagamba nti wajja bakubira nako essimu lumu ng'omukyala naatera ozaala n'ogaana oyamba. Tewali. Enamba z'essimu bayidawe amalwaliro gonna gye tuze tuzaalira abaana. Abasawo nina ennamba zaabwe gye bali. Ne mu wadi mwe twazaalira bandabanga nga wendi. Naye nze mbirivingira nnyo mu time. Buli omu Mungu ajja mugumya omutima. Nze mwagaliza birungi. Mwagaliza birungi. Ate Ssekajja omukulu. Nze mwagaliza birungi maama w'abaana bange. Waguddewo branch eno naye n'abakulu abeeri ne bagulawo abato. Abato yo wagirabyeko? Abato baby center. Yena naakola ekintu ng'akoze bizinesi nze mwagaliza birungi. Mwagaliza afune ba customer. Omuntu yenna yevaamu ekirowoozo n'agamba nno kambeeko kyentandikawo nze mwagaliza birungi byereere. Omukyala omutulagadde Amiri tuwulira nti waliyo omuntu gw'olaba naye mbu ku byakutuukako otyo muleeta ku luno mu mawulire. Inshallah. Tulinayo omuntu. Inshallah kyenyinza okugamba Mungu abeera n'enteekateeka ne time entuufu ku buli nsonga yonna. Inshallah era ojja bba oli awo nga nange akoze ekyo nga muba amungonomoddeko nga mumulabyeko. Inshallah. Nange ndi muntu nina omusaayi. Kiki oyinza ogamba abaana bo essaawa eno baba bakulaba ku TV b'otakyalabako? Mbaagala bagambe naawe. Mbaagala nnyo. Naye kamba noonyeze ssente inshallah jala nange munasangira nga atisti obulamu buliko we buli nga mulina mutandikira. Mbaagala nnyo. Bamisinga ku munange. Omisinga omwana wo? Wange mulaba kati wano oli tomumisinga. Abantu abamu ku social media bagamba lwaki ensonga zammwe temuzijjaamu baana, lwaki abaana mubateeka mu bintu nga bino? Bataddemu nze. Tonna bateekamu naye abaana ne bafoolinga victims. Nze ndi focused ku mirimu gyange. Kolerera future yange.